tuyingira Endobeso. Hello. Sebo nze bampita mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye kubireko obudde bugenze. Mukunja mwami mukunja je bale ko sebo. Kale. Kakati nakugambye onkubireko. Anina enyagalo nyambe. Nina obuzibu. Nze bampita Fred. Fred nina omuwala omukyalo omukazi gwe napangisiza ennyumba. Bamuyita Gloria. Tubadde nga twagala na mpola nga bw'obimanyi. Nangamba mupangisize nenfuna we twapangisa ennyumba ne muteekawo. Naye kaakati koose ekyo nagenzeewo natuuseewo omukazi taliiwo we namupangisiza. Ebintu mu nnyumba ebimu yabijjeemu ebirala tebiriimu naye ng'ate ebisinga okuba nga tebiriimu byebibye byatutte ebyange bitonotono mu ebiri. Kaati simanyi we yalaze naye ate amawulire ge nafunye okuva awo kumpimpi ku baneiba abangamba nti waliwo omwami avuga takisi abadde nga jjajjawo olw'eggulaawo n'aleetawo emmere n'atikkulira waawo oba amanda biki n'amuwa n'amala neyeeyongerayo. Nsaba okukinyamba nze ndowooza oba omwami oyo ayinza oba nga yeyamututte musajja mukulukulu banga musajja mukulukulu wa takisi. Kati mbadde nsaba kumanya Gloria wo nyambe tumanye Gloria oyo waali. Essimu ye eno gye wampadde? Essimu ye eyo gye nakuwadde nyamba. Nyamba bambi. Onaayogerako naye? Nja kwogera naye siina mutawaana. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. TFM kitabuli ky'omuziki ekisinga. Nange. Nga weewunaganya. Ebintu si byangu. Byo bizibu. Yazibuwaddemu. Ebintu byo si byangu. Mama beerako ffe tumuyiiye onna mu sitayiro. Tuwulire kyagamba. Hello. Gloria. Wanja. Oli otya? Yendi. Olika? Oli otya? Oli otya sebo? Ajendi. Anti ebiguddewo bitegedde? Kiki? Ku boyfriend wo? Abadde ki? Ate tebamusanze ng'agenda kwewabutwa? Kiki? Kiki? Mbugo bimanyi bamubuuza kiki mbw abimanyi. Kati bwe yeewa obutwa n'abanga nange afudde nange. Kyeŋŋamba? Ye ze kyeyaŋŋambyeko mbu wamukyawa simanyi n'ofuna omusajja omukulu ye n'omulekawo n'ogenda n'ofumbirwa. Nedda nti kati musiru. Olaba wamma gwe mukwano gwe? Oyo omusajja oyo Fred Mwavu. Okiraba? Talina yadde ekikumi. Ono omuzeeyi gwayogerako yampa sente nange zemmuwaako. Okitegedde? Nesikoma okwo kati omusajja mbadde musaba y'akapoloti. Nga nange muyinze nkamubbeko muddukeko nkomewo oyo kati omuzeeyi aba nkozeeko ki? Omumala omuddukeko dde ewuwe? Nziriko Fred wange gwe njagala naye talina kasente katono yatuyamba obeerawo. Anti kakati obuzibu ayinza okugendayo mbu nakkozesa. Kati omuzeeyi bwankozesa nammenya okugulu. Oba nenkomawo nga ndi mulamu ne Fred n'ansangawo. Anange ebyo ebyamagulu ate oyogera byaki? Omuzeeyi tina kyasobola kumkolako yadde ave mu malala. Kati nno abadde yeewadde obutwa. Kati bw'ava abasajja bagenda kuntwalira ddala kubanga ajja kuba afudde. Tatya ddenja. Mugaye tatya ddenja.
omukazi agambye tatya denja ajja kugitya nga beesanze nze mu lugwe emandi kijumba ko kimugombola e Rwanda yesebo naye kati olwo olwemba omukazi bannaye newankubadde omukazi wakuseyalinga bamugabane bugabanye n'omuzeeyi watugabane ndono kikonyoge nada mwoyo mundabi kale kakati nze ngamba omukyala agambye buno aberere wa muzeeyi nga amujjako sente nga jjawa kuono Mwavu ate ono agambye yamupangisiriza ennyumba kati omutuufu yaani naye omukazi yazijja wa muzeeyi ono n'apangisaako ennyumba ate ezive wa muzeeyi nezikola ki mukunja obwavu bukiri omusajja ono agume bugumi ono mutebi Francis na mama Okota abakyalo obawulidde mbutatya denja atatya yaki ajja kugitya kasulo wekibirizi bamunani kandi makindero kuli ku butya banendooza owulira omukazi ye teyeebuye oba afa afe naye nga abakazi bannange beetaaga kwegendereza mu kunja n'abasajja twetaaga kwegendereza tetuli bangu